omulenzi tavunaanyizibwa talina tateekeddwa kizira n'okutta kitta byonna ebigenda eri ekikwatagana ku mutwalo oguwasa omukyala taata w'omulenzi yavunaanyizibwa era mukulu Nampala Yusufu abeegulira omutwalo nga baana balenzi kiba kibuzeemu nga kibuliddemu ddala y'ensonga lwaki nti osanga n'emikisa gigaana okubukala mu maka g'abaana abo. Kati oyinza okumbuuza nti watya nga baasabye gwa ssente nnyingi ate nga taata tagulina. Kati nno kiri bwe kiti neebasaba eri omutwalo nga basaze gwa kakadde neebasala gwa bukadde 10 oba gwa bukadde 4 naye nga kiteekeddwa nti gwe gugenda taata agenda ku kyafa kirina ki ku nsawo ye n'asokoolayo y'ikyasobodde oba basabye mutwalo gwa kakadde taata nga obusobozi bwalina bwa 10 oba 12 oba 14 akwata n'awa mutabani we n'agamba mwana wange kino munnange kyenkoze eki gwe mutwalo gwe nsobodde ogenda okuwasa omukyala. Kati omwana waayongerezaako ne waayongerezaako ne zijjula oba ekikane bwe kituula ne kyongerezaako ne zijjula taata yawaddeyo muki era ssente ya taata erina okukola ki okubeerayo. Kitegeeza nti jjajja waatuuka eri byagenda okwogera ng'omusajja ng'atuuse okufumbirwa omanye waliwo wetwabula omusajja mukazi yafumbirwa musajja yafumbirwa nanti nkugamba wetwabulwa wetubuze omusajja yafumbirwa ate omukyala yafumbira oyo ye mukyala afumbira mwami Ssemugomba Joseph. So oluganda telugamba oyo ye mukyala yafumbirwa Ssemugomba Joseph. Okufumbirwa inze nfumbirwa oyo ye mukazi wange Namayengo Sise anfumbire ettooke ewaka. Ontegedde bulungi nnyo wabula ensangi zino wookyogera oli n'ebyenda bimwetokota akoze basibawo ne ssente kati ensonga lwaki nakunoonyeza sebo neeyanziza nti oluŋŋamya ensonga nga bweri. Kati ate omukyala afumbira oyo yafumbira Nampala Yusufu oyo yafumbira Kayongo Ali weebale nnyo. Omukyala oyo yafumbira Ssebuuma Augustine. Omukyala afumbira omwami afumbirwa. Ontegedde bulungi. Kati nno basituka bagenda ku mukolo ng'omwami agenda okufumbirwa akantu ako ndowooza okawulira bulungi kanyuma mwattu okwogera we batuukayo maama tagenda lwaki gubeera mukolo gwa kwekwana naye ate jjajja ekimutwala nti tazira mwana mulenzi ono nti jjajja agenda ne mu kisenge ky'omwana omulenzi yamubuulirira n'amugamba nti mwana wange omukyala bamukwata bwe bati mwana wange omukwano gubeera bwe guti mwana wange buno bwe busiriko obubeera mu mbeera kino muzzukulu byenkugamba obiwulira simanyi ontegedde obwo buvunaanyizibwa bwa jjajja okubuulirira omwana naye abamu era waliwo we baavaako ku luguudo katono batya nanti balowooza kojja yabuulirira omwana ow'obulenzi kojja abamaama obuvunaanyizibwa bw'okubuulira omwana ow'obulenzi mukulu Nampala Yusufu abeera jjajja. Jjajja waabuulirira omwana ne bakwata ekkubo ne bagenda maama ekimusigaza nti eri mukolo gwakukola ki gwakwana amaama anaakiraba atya bajja kumusonyiwaza bajja kumweraliikiriza bajja kumutiisa maama kyekimusigaza taata naye takola ki tagenda olw'ensonga yawaddeyo omutwalo ate n'atuma omusigire. Simanyi obitegedda byekugamba. Omulabi waffe omulungi weebale nnyo okubeera ng'olaba era tukusaba ogende mu maaso ng'olaba channel eno eri mu manya ga Kaddumukasa Simon Peter mu nsonga y'okuluŋŋamya emikolo egy'enjawulo. Oyogedde bingi oyogedde jjajja bangi nno ennaku zino oli agaana agamba nti jjajja asobola okuba nga si jjajja ow'envi kubanga tulaba nga oyogedde n'ogamba nti waliwo okubeera nga taata agenze n'anoonya taata yavaawo
naye waliwo omunywanyi ayinza okuba nga ku kyalo okwo kwali omusajja omukulukulu bwotyo bw'obadde onnyonnyola omusajja omukulukulu oyo ku kyalo tomufunye naye waliwo eyadda mu bigere bya taata oba ontegeera bulungi nnyo nga naye si jjajja ekyo kiba kijja kye kati mukulu Nampala Yusufu ekituufu kye kino Ssekkono tawaanyisibwa tosobola kuntegeeza nti jjajja we yafa tewali yamuddira mu bigere ne waaba mwana muto wembadde njagala eyaddira mu bigere bya jjajja akola omulimu ne bwaba wa myaka 25 ye jjajja obadde ki n'aba wa myaka 18 ekikkirizibwa okubeera ng'agenda akola omulimu ogwo era tosobola kuŋŋamba nti ekika kisobola okuggwaawo mukulu Nampala Yusufu na kino kikulu maama ne taata si be bokka nno abatalina kugenda ku mukolo wakwanjula ne kojja waliwo n'abalala mu buwangwa bwa Buganda kikyamu omukazi ow'olubuto okugenda ku mukolo ogw'okwanjulwa omukazi ng'alina ettu eryamugema baali bakukyayeeko ate kati okukyawa abakazi ab'embuto bagenda kukyawa obagoba ku mikolo nze ndiwo kwogera kituufu gwe okole kyoyagala mukulu Nampala Yusufu ntegedde buli mukyala alina ettu lyamugema wagenda ng'olubuto luyiseemu ng'awerekedde omwana omulenzi ke kabonero mu Buganda akalaga nti muli baseegu muli boonoonefu mufunira n'embuto ku lujja kubanga tukimanyi bulungi nti omwana ono omulenzi azze yagala kkiriza obagaana tawasangako mwana muto kati gwate wojja n'olubuto okifuna bulungi nnyo ng'otambula oniigiina ng'embuzi eyasizza ekibya olina engeri gy'otukolamu obutali bulungi kiraga nti abaana abo abazze ekyamazima ekituufu baakuzibwa batyo ye mukazi okuba nga talina kugenda ku buko ng'alina ettu lyamugema ekyo tekikkirizibwa omulala omumanyi simumanyi ye mukyala Nakawere ng'ayonsa mukulu Nampala Yusufu ennono esigala nnono Nakawere buli wojjayo ekyokulya ky'omwana okimuwe ng'omuyonsa obeera ekyamazima ekituufu omansizza entungo so obuzibu buli ku Nakawere obuzibu buli kujjayo kyakulya ekyo singa mba mulese waka tewali mutawaana naye si butajja na mwana ono muto omuwere bannamasaka bamuyita muwere balina engeri gye babayitamu naye kati omwana ono omuwere omanye ekizibu kyayinza okukukola kuseka n'asekera enkoto mu bantu ogwo gwe kuseka otegedde enteekateeka yaffe gye tuliko ogimanyi watyanga waasekedde ng'abakulu bawulidde nga bagamba nti abako bazze abaana batandise okuyita mwannyinaabwe ennaku mu bantu okitegedde bulungi nnyo kiswaza kitiisa kyeraliikiriza omuntu oyo naye talina kugenda ku ki ku mukolo talina kugenda ku mukolo gwakwanjulwa tuli ku mukolo gwakwanjulwa naye waddembe okubanga asangiddwa eri gyetugenda tawaana kubanga bonna baki bamaama mukulu Nampala Yusufu nkakasa ntemyetemi ensonga zo nga woozimbuuzizza njagala kuta naye nga sinnakuta ye mukulu oyogedde ku bonna abalina okubanga tebagenda ku mukolo ndaba abantu ku mikolo bamanyi okujja n'abaana olina omulaba nga azze ayambadde bulungi anyumye akutte ku mukono omwana boolekera ku mukolo ogw'okwanjulwa ekyo kiri kitya mukulu Nampala Yusufu nze nkugambye nkubuulira kituufu gwe n'okola ky'oyagala okuggyako ng'omwana oyo omuto nga ku bibiri aliko kimu ekisooka ng'omwana oyo alina obukulu mu kika
kubanga omwana asobola okubeera nga muwala nga muto naye nga jjajja mukyala, asobola okubeera nga muwala nga muto naye nga mulenzi nga muto naye nga jjajja mwami. Kitegeeza oyo agenda. Naye waabanga mukulu Nampala Yusufu ng'omwana oyo agenze, alina okwambala mu kitiibwa ky'omukolo gwagenzeeko, so si kumwambaza kiteeteeyi, so si kumwangaza kanvasi. Kati alina okubeera nga asiigiddwa ekifaananyi ekijja mu kitiibwa kye, so si mu myaka gye. Kati omwana omulala ateekeddwa okugenda. Tuli wamu? Tuli wamu. Waabanga muto okuggyako nga waliwo bannaffe abalina ensonga zaabwe mu nnono nga bagamba oyo yaliko ebyewaabwe, kati nga bamututte lwa byewaabwe, nga mujjwa nga bamututte era ng'alina emikolo gye bamutwaliddeko era nga waba tagenze wayinza okubeerawo okutaataagana. Kati munneeffe abaabiikira maliibe tetubitegeera nnyo, tubigenda kitono. Kati yoyo. Naye lwaki omwana omuto teyandigenze ku mukolo gwa kwanjulwa? Ekisooka, eno mbeera ya buntu. Ozimbamu omwana mu mutwe gwe ekifaananyi ekibi nti mwana wange n'oba tosomye lino ssanyu, mwana wange n'oba nga togenze wala nnyo ne bakuwasa, ekyo kiwedde. Emikolo gy'abaana yandibadde omukolo ogw'akabaga kano ak'amazaalibwa mu abaasoma ennyo kye muyita birthday. Zikolwa ennaku zino. Omwana yandibadde kabaga ak'okumaliriza emisomo mu abayivu kye muyita graduation parties. Naye bakola neza nasale n'ogamba. Omwana yandibadde ku mukolo ogw'okumanyagana kubanga ogwo gwa kika. Omwana alina okukula ng'amanyi obuvo n'obuddo. Naye omukolo ogw'okwanjulwa guba mukolo gwa kyama, guba mukolo gwa kitiibwa, gubeera mukolo ogugenda okubaako ebintu eby'okuyiga. Kati omwana ono omuto atannaba kutuuka mu myaka giwasa oba emyaka 18 w'omutwala mu nsonga ezo, gwe otandise okuteekateeka omwana oyo okufuna mangu ne mwana munne amwagala kubanga yalabye nga taata oba muganda we beemoola n'anyumirwa. Tekyandibadde kituufu omwana omuto okumutwala ku mukolo ogw'okwanjulwa, tekyandibadde kituufu. Kibi maama okugenda, taata okugenda si kituufu n'omulundi n'ogumu. Ne wabeera nga yasinga ssente mu kika oba mu famire, taata tagenda. Nakawere ng'ayonsa teyandigenze, so si kituufu. Mukulu Nampala Yusufu amazima amatuufu nga tegaliimu wadde nakweka omukyala alina ettu lyamugema ng'ali lubuto talina kugenda ku mukolo. Be bantu abo. Weebale nnyo Kaddumukasa Simon Peter. Ye mukulu. Obubaka bwo obusembayo, bubaka kibuyinza okuba ng'owa omulabi waffe. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Ekisooka twebaza abalabi baffe okutulaba. Ate nsinga kwebaza nno abampa obuvunaanyizibwa ngende nnuŋŋamye n'okulambika emikolo gyabwe kubanga Katonda teyantondaako ku nsi kuno kusasuza bantu ssente. Naye okimanyi nti mmaliriza omuntu n'asiima n'akugamba nti mu kyafa kirinamu teekamu ezziika lino mwatu nange ne ŋŋenda ne Simuuni. Nange ne njagala abaana ne basoma, omukyala ate ne nsobola okulaba nga naye mulabirira. Kati obaka obusembayo tulwane nnyo okukomyawo obuwangwa bwaffe nga we bwali. Tuleme kukola bintu bya kukyamuukirira kubanga bijja kutuuka bitubuuzibwe bajjajjaffe, bituvunaanyizibweko ne mu maaso ga Katonda kuba Katonda yakola ensi eno ng'agiteeseteese ng'agitegese nga werina okubeera. Era empisa yaffe gye tulina okweyisaamu yateekebwateekebwa bajjajjaffe ng'etulambikiddwa bulungi. Kati obubaka obwo bwe mpa bannaffe abasembayo nga mbasaba abatulaba abatuwuliriza mikwano gya Kaddumukasa Simon Peter, mikwano gya Nampala Yusufu okuva ku Radio Simba,
banange emikutu gyaffe YouTube kwetuli mumanya ga Kaddumukasa Simon Peter, Facebook kwetuli mumanya ga Kaddumukasa Simon Peter, TikTok kwetuli mumanya ga Kaddumukasa Simon Peter, ne Telegram kwetuli mumanya ga Kaddumukasa Simon Peter. Kyokka ate sijja kugaana kwebaza abatuusaako ebintu bino Ken Media be bali mu nteekateeka okulaba ng'ekifaananyi kirungi nga buli kintu kyonna kitambula bulungi, kale batukoze obulungi obutagambika. Kaddumukasa Simon Peter omulungamya omulundi oguddako ogenda kumbuulira lwaki gwe weyita mulungamya ate nga abanno ompulira bagamba ogundi omwogezi w'okumikolo naye nga omulabi waffe omulungi Kaddumukasa Simon Peter ensonga azoogedde bulungi azinyonyodde bulungi. Kale n'omulundi oguddako Kaddumukasa Simon Peter Mukama ng'ayagadde nja kusaba bwe tuba tukomawo otubuulire baba bonna bonna oyogedde bagenda eri naye era tuwulira nti ate bwe tutuuka eri abamu baalyagadde okulaba ku maama w'omuwala naye maama w'omuwala talabikako lwaki ekyo kiteeketeeke ojja kuba okitunyonyola genda maaso obeere nga olaba channel eno banno baweeko balabeko bayige omulundi oguddako Mukama nga yagadde mweraba.